tujivuge paka wansi John otegesewa Let's start with her where main message ya machala then Okay, Mchala Babi Kenya. Happy Women's Day. Happy Women's Day to you too. Okay. What do you have to say about this day? About this day? Yes. I want to congratulate everybody, especially the women of this world, for being able to reach this day and to see them being celebrated as females, as women who impact our society. My main message to all the women out there, especially the women born in this generation, is that they should use the available technology and the exposure to improve on their skills and to access information about health and about entrepreneurship and about business. It's a space where women have endless abilities. So I encourage all women to embrace technology and to take on the available social media platforms and apps to improve themselves and the lives of the people that they love. Okay. Obagamba ko social media, but social media is yefuseemu ku site eteeta abantu mu drama. Waliwo okuvuma kungi, disrespect y'amaanyi, whereby even a younger Patricia was insulted using social media Twitter handle. Awali ebirungi wabeerawo ebibi. Awali Yesu ne Katonda osangawo Sitaani. Kyekimu n'ekiri ku social media. Engeri social media eringa ekisaawe, omuntu ayingira n'afuluma nga bw'asanze.
era mu kisaawe abantu baba bazanya akapiira abamu boogera ebirungi abalala boogera ebibi. Bw'oba ng'olaba social media ekumalako emirembe nsobola okuwabulamu nti weeweemu akadde ove ku social media katono osobole okussa, naye ate abo abali ku social media ng'omulamwa gwabwe gwakulemesa abalala kubeerawo batyoboola, especially nga bavuma abakyala okusinziira ku kikula kyabwe. Njagala okubagamba nti mwonoona obudde bwammwe era space eyo bagiteekawo lwa bulungi si lwa bubi, naye nga nsaba nti gavumenti ez'enjawulo mu nsi yonna n'ebitongole ebivunaanyizibwako basobole okuwaayo omukono gw'etteeka gukole ku abo abakozesa emitimbagano obubi. Okay, gwomu ku bakyala bakozesa emitimbagano abantu baali beebuuza eyo gwogiddukanye. Nina emitimbagano mingi Facebook most especially tukulaba ng'oddamu oyinandikewo akateekayo ak'emijoozi bujja ali mwabuzi wamanyi kibuzo kyamanyi mbadde sisuubira naye baturecruitinga tulina abaana basatu awaka abawagira maniyo era birds of a feather flock together. wabagamba emijoozi tegiddeeka sinatuukayo gyendaga sikisangayo naye platforms zange ezimu zeddukanyiza endala ziriko badmin si buli kimu nti mba nkiraba, naye Facebook era eriko abamu abagiddukanya naye nange mbeerako. Okay, waliwo omukyala yavaayo n'akola comment ku mutabani olw'ossiba enviiri n'ovaayo naawe n'omuddamu ng'agamba yakola ekintu ekibi ossiba enviiri n'omugamba nedda y'omu alina emidembe. Oyo namugobe yakiwandiika togere ku bulamu bwonga omukyala kuba teyalinze yali admin ye yawandiika naye omwana mwamusalira oba yeesalira okusiba enviiri? Enviiri si kive mu nju yaffe era buli omu asaanidde okukola enviiri ze nga society bwekikkiriza naffe nga bwe tukikiriza tugendera ku culture yaffe ne community yaffe kyerabanga ekikkirizibwa. So ekyo community kyekkiriza naffe waffe kiba kikkirizibwa. kyogere ku bulamu bwonga omukyala ebiseera ebyayita wali mukyala wa kibanda right now oli mukyala wa president obulamu buno obukwasaganya oti? Obulamu bukyuka era si byebimu byanjawulo. Luli kyali kyangu n'otambula mu bantu kasita abalinayo hit nze nga nyumirwa okubanga ndaba bafaani, naye ekyokubanga mukulembeze kati kijja n'ebintu bingi. Eriyo abawakanya n'abawagira kati pressure eba nyingi, naye ate n'okuwuliriza gye tuli kwafuuka kungi kuba kati tufaayo nnyo okulaba abantu kiki batulowoozaako. Obuvunaanyizibwa bunene naye tukyebaliza Katonda nti atusobozesezza okutuuka ku kifo we tusobola okubaako obukulembeze bwe tugaba eri abantu. Okay, abantu bangi bakutunuulira engeri okulabirako kinene kozi obaddewo mu mbeera yonna okubira ddala eri mu geto paka kati we muli muba kati bweza okuwa abaana abawala naddala bano abakukupiino n'eri buli time gyotuukako mu bulamu erina byolina okgikolerako. Bw'obanga olina emyaka ebiri olina kyolina okukola, bw'oba olina emyaka 10 ng'omuntu waliwo kyebakusuubira okukola. Bw'oweza emyaka 2 era olina kyolina okukola. Kati nkubiriza abo abatanaweza myaka gya kukola by'abantu bakulu okusooka bakola ebyo bye balina okukolamu egyo emyaka, kubanga mu maaso awo obutuufu ojja kubeera n'omwami ate nga owulira oyagala odde mabega obeerewo ng'ate tomulina, so bakole ekyo kye balina okukolamu ekyo ekiseera. Okay, omuntu yeebuuza how do you handle politics and marriage at the same time because wobeera nga olina okukwasaganya obufumbo ne politics ng'olina otambula n'omwami? Si kyangu okufuna balance wakati w'obulamu bwo obwa bulijjo n'emirimu nga tokitadde ku politics naye naawe ku mulimu ogugwo bw'obanga oli maama muzadde awakoleseeyo omwana wo nga maybe tananywa na caayi naye ng'olina okujja okole. So ng'omukyala Katonda kye yatuwa obusobozi okwasaganya kino na kiri. Ngezaako sinza atuukiridde naye ngezaako okulaba nti buli kitundu kikwatako. Okay, abakyala woolaba essaawa ne balina bye batuusobera successful oba there is still something missing in them? Abakyala bagezezzaako okubawa watu bagezezzaako okubawa space but there is a lot missing. There's a lot missing because we are outvoiced and outnumbered by the men in most spaces.
we are outcompeted, and when we avail ourselves and come to these spaces, we are not given enough time to express ourselves simply because of our nature of being a woman. So we have to fight harder. So abakyala abatuuse gye batuuse balina challenge ya kusika ku bakyala bannaabwe babasikire tusobole okuba abangi. Yes, ebifo babiwadde naye amaanyi amatuufu bagatuwadde. Tulaba baminisita gye bali, baministers, ba prime minister, ba deputy presidents, ba MPs gye bali, naye balina obuyinza obukozesa ebifo byabwe, oba eriyo omusajja ali emabega awo akola naye nga bo baliwo nga kifaananyi. So manye ebifo babitaddewo ebitonotono naye ate tukyetaaga okuweebwa omwaganya okukozesa agamaanyi. Omwami wo akuyita superwoman, bintu ki byomukolera ebikufubula ebwenjawulo okusinziira ku bantu abalabbe? Tumukubira essimu tumubuuze. Olunaku olwaleero sibimanyi mukwano. Amuli gobosoma olunaku olwaleero gasanze otya? Walisomye ku mawulire? Sisomangako ku mawulire. Olunaku lubadde lutya? Ku radio sisomanga ku mawulire ku radio, naye nga nkula tata wange yakulanga amawulire nantuuzaawo nengasoma New Vision monitor tenajja New Vision olumuli, so ndayanguyirwa okuyiga okusoma olunyankole. So olwaleero badde byange olunyankole n'oluganda terinjawulo. Tewatiddemu nga bakuyita okujja osoma, tewatiddemu nga bagamba nadde siriiko ku mukutu, naye nasanze amasimu mangi ne messages nyingi okuva eri ttiimu yaffe eya media nga bansaba okujja okusoma amawulire. Nemanya nti it must be an important occasion, era nenkonfaming okusinziira ku muwendo gw'abantu abantuukiridde okikola, naye nkinyumiddwa. Okay, it's embele dala sembayo. Okay, it's one. Okay, tunuulire most people nawe ng'omukyala abantu bamisinga omwami waffe ku stage. Do you miss him on stage as well? I am Bobby Wine's #1 fan. I miss him on stage as well. Okay, let's go to the check. Aboluzungu